naberanga mulalika nti wano nvaawo 2024 ningwa ku taata Sani. Oh Yesu kabaka bannange omwana w'omunyankole oyo. Oh ai Allah kumiro simanyi. Sometimes I even post ne bagamba olimba biki naye oli omwana. Oh my God. Taata Sani kyanaku nnyo. I didn't see his mother. Naye nagamba singa maama we yaliwo nengenda nensoka mugulira ebirabo ne mutwalako ne Dubai ne mutako ku vacation ne mugamba webale kuzaala mwana wa mpisa omusajja omulungi ow'eddiini Mannaye wasanga kibebe ekirungi mashallah. Okiraba amatama kyana kinywa mata kinyankole. Abalungi abatula tugenda kuba tubasula olunaku olwaleero tubadde ne Mama Sani Bagola Beauty. Yes. Ng'agezaako kutubuulira toxic marriages ate nga bw'atuwaanira no singa obeera ofunye omusajja ng'akutegedde. Biki by'oyinza okufuna? Ate abakyala abali eyo bw'ofuna omusajja omulungi mubakwate bulungi. Kubanga n'abasajja waayo. Kubanga olaba tumanyi okugamba nti abasajja tebatwagala batwagala bati ababi be basinga. Abasajja be batusuula adija ate be batuyimusa. Okimanyi nti osanga omukazi nga musajja yamusitudde yamuyamba n'amuwa ku capital na boostinga business ate n'osanga oli nga business ye bagiridde n'agwa nadda ku zero kati bwongo bintu byakola ki kwebereramu wotafuna mirembe tobeerawo atakuwa tomuwa lwaki obeera ewaka n'ogula emmere vaayo gigule ng'oli mu nju yo adija nga temuli musajja ayambala mpale n'afuluma muno ye musajja waawo owerera abaana ng'oli mu nju n'omusajja nivaamu obeere weka okitegeera sisobola nze neemanyi musajja babi nnyo adija naye nze era olaba ebyo adija nze nabibeeramu omwaka gumu kuba byali bya 2023 2024 yes nabibeeramu omwaka gumu nze siri mugumiikiriza kimala nange ndaba nga n'omwaka mungi siri mugumiikiriza kimala it was a year era yeeyo omuntu akufudde oba nga kinga owuliraga nagenda mu mental hospital. I'm so sorry. Omanyi wali obaddeko omufumbo nga butambulira ku ssaala era nze abakazi abali eyo mbagamba bw'obanga ofumbo bw'oli mbutambulira ku ssaala kimu bibiri kati nga ffe abakatuliki novena n'ogwa ku maviivi mukama obufumbo bwange obukwasizza tebuba bufumbo. Hadija relationship ennungi yeekola yokka tebwetaaga na kugisabira. Nze nali simanyi nti noosobola n'okubeera ne relationship nga buli ssaawa toli ku maviivi mukama nsabira kuma omwami wange tagenda nali sikimanyi nkirabidde ku mwami wange bannanga adija mukama yampa omusajja wangi buli lunaku actually essaala ze nasigaza okusaba mukama nkuumire omwami wange yonna gy'ayise mugabirire kubanga bannange omusajja oli tanjuza alhamdulillah bannange Allah Yesu Bikira Maria munkuumire omwami wange bannange olulimi lwonna anjagadde buli lulimi ndusaba adija so kunyumize ku bufumbo bunene obwakutraumatizinga galina baagala banyirira n'ogula wiigi yakakadde n'ogiteeka ku mutwe ye n'akupostinga ebizigo biva mu dduuka lyo ne weeyambaza otravelinga ne weegulira tiketi ne weeteekamu buli kimu n'okyeteekamu ye n'akola gwa kupostinga my wife ne bamugamba walonda naye mugambe nti ewiigi yange yakakadde osooka olabe tazisobola abeewaabwe ne bakubanja n'abaana ozaala ddi sisaagala mukazi atazaala lwaki tozaalira omusajja olina ebirooto byo abituulako talina mwana aweeka ejjinja era okufa tuli kuyita okwebaka bannange buli mukazi yandifunye ku musajja omulungi nga tannaba kuva ku nsi kuba adija omusajja akwagadde abanga akuwadde eggulu
kituufu ng'ogyeko okubeera ku nsi kuno gulu kyekintu ekyakye tusuubira ekirungi kati kuno ku nsi waba tofunye ku ssanyu ate ekintu ekireetera abantu okubeera abanakuwavu toxic marriages akazi bali eyo sajja tagula mmere basinga mada basinga kuba mbufumba adija bali eyo bayitirivu bagumye simaya maimani era bananda babatya ate munange bankuba embaga ate banyanjula sweetheart ebyo ebyokugumanza tugenda kubeerayo mukutuke otuke okuvayo nga ne supu yakugwamu ku maama wange nga tewali akutwala you better leave nga bukyali nze soonoona abantu naye bakwano bange era oli wajja nangamba kyone kino nakitunulamu nga mugamba kati tegeka mwaka ngaogwa eyovaayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba nkyaliwo wanene wabagola Beauty Empire ntudde ne Kabwejumbira mwennyini CEO Bagola Beauty Empire. Bagola nno abadde aliko emboozi emabegakaawo abadde lubuto naye maama alabika bulungi. Olwaleero ninako ebibuuzo byange ebinnumya omutwe byenjagala omubuuza. Mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribe nga bw'oba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe bwoti okubeera nti otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Bagola nsanyusa okulaba ng'olayika bulungi. Nze bwentyo obulwadde bwange nalwala kunyirira wanje walwala kunyirira tomanyi nti nkola ku bakyala kati nina obeera nga ninga ekinya ate n'ekirala nina okunyiririra omwami wange. Nze wambuzaabuza kya mwami wange. Ani nanyini w'olubuto Bagola? Nanyini w'olubuto oba nanyini w'omwana? Nanyini w'omwana. Omwami wange gwe mbeera naye ewaka. Ate ono gwe twakulaba naye aliwa yenna. Omwami gwe wali naye mbifaana. Adija tonkubya nze munnaa oyo si ye taata w'omwana? Nedda sweet. Ekitegeezo wali omufera? Taata omwana mwanange munyankole namufera ddi Adija? Weekubyamuko bwekubya naye bifaananyi. Yali content. Yali content? Banaye content nga wamutwala ku level ndala? Kintu ennaku zino tukisosowazaamu. Oyitamu gaayo awo n'omu excitinga muno nga ajja twekubyeyo obufaananyi nga ndi lubuto. Bulungi nnyo. Nga naye si ye taata w'omwana? Omwana ng'alina taata we omusajja w'obuvunaanyizibwa. Amanyi kyakola? Amanyi nti omukyala bamulabirira, amanyi nti omukyala bamuwa ku ssente, amanyi nti omukyala bamusapootinga mu bizinesi, nti omukyala bamukyala bamukwata ng'omukyala. Taata w'omwana wange. So si bano bakakyere? Omanyi Adija abasajja bangi naye abasajja batono. Actually abasajja abasinga abandi bawadde sikaati ne bambala sikaati nga balina ebirevu naye nga bambadde sikaati. Okimanyi Adija abasajja batono? Mbuulira batono batya? Bwe tuba tubala abasajja 10 actually bwe tuba tuyitayita mu Kampala abasajja 10 mu Uganda kuliko 2 be basajja balala bakazi just tebagala kwambala biteeteeyi wanje naye nga basajja nga bakazi si basajja. Zadija mukama yampa omwami alhamdulillah. Sito abantu siri musiraamu ne bunaku mpise engalo mu maaso n'engamba alhamdulillah. Omanyi omusajja wange malayika. Omanyi malayika eyava mu ggulu n'egwa ku nsi. Omusajja malayika abeera atya? Banange Adija waliwo omusajja gw'ofuna kyova olaba nze ngamba buli mukazi tagwamu ssuubi. Kuba nze nali eyo mu bufumbo obwasooka eyo kugamba ng'ebintu bikusitressinga ng'oli eyo omuntu akufudde oba nga ki ng'owuliragana nagenda mu mental hospital. I'm so sorry. Omanyi wali obaddeko omufumbo nga butambulira ku ssaala. Era nze abakazi abali eyo mbagamba bw'oba ng'ofumbo bw'oli mbutambulira ku ssaala kimu bibiri kati nga ffe abakatuliki novena n'ogwa ku maviivi mukama obufumbo bwange obukwasizza tebuba bufumbo. Adija relationship ennungi yeekola yokka tebwetaaga na kugisabira.
nze nali simanyi nti nno osobola n'okubeera ne relationship nga buli ssaawa toli ku maviivi mukama nsabira kuma omwami wange tagenda nali sikimanyi nkirabidde ku mwami wange bannanga Adija mukama yampa omusajja wanje buli lunaku actually essala ze nasigaza okusaba mukama nkuumire omwami wange yonna gy'ayise mugabirire kubanga bannange omusajja oli tanjuza alhamdulillah bannange Allah Yesu Bikira Maria munkuumire omwami wange bannange olulimi lwonna anjagadde buli lulimi ndusaba Adija so kunyumize ku bufumbo bunene obwaku traumatizinga buli olina katambala nsoke nkaabe ndyoke nkunyumize bakaleeti bad news nze sirerabira Adija omwaka ogwo it was 2023 nali ngudde n'eddala juzi wakayitawo tetuli mu 2026 tubale nti wayisewo emyaka ebiri yes nali nfudde Adija wali obaddeko n'omuntu nga muli awo tomanyi kiddako oli mu depression nga kyalwe kikutwala mu depression musajja nga akukuba nga ayomba kati Adija waliyo omuntu atakuba nga akutokyalinga psychologically yeyo gwe bayita narcissist omusajja oyo batera kuba basirise nga bwe muyita wali buli muntu agamba bannanga omusajja oyo singa wange nga bwasitula okukuwaana abawala bonna ne bagwa amatu buli omu ng'aba alaba kirooto kya musajja naye nga mukwana otudde ku maggwa nga lwokeesa lwe luziba ate otya okuvaayo lwansonga oluusi mwakola emikolo abantu baabalaba ate kati ffe ne kituuka kufa abakyala abakozi bw'ovaayo ne bagamba titoli mufumbi olw'okuba alina ssente teyeeguya musajja kati nze kankubuulira Adija abakazi abasinga ba business women baatomera nga bw'olaba mirembe n'ensambya lwakuba nti batya kuvaayo nze ndaba ebya mirembe n'ensambya byalinga ebyange baatomera abakazi abasabi nga balina eddiini nga bakozi abasinga baatomera nati tugenda ne tweteeka mu kategole mukama ajja kukyusa mu prosesi ya mukama ajja kukyusa osobola okufa omusajja asobola obeera nga talina mukazi mulala naye ng'akomawo ku sande waayi aba aliwa tomanyi taliiwo agenze kukola agenze safaari nezaakola nno nga toziraba ng'oweerera omwana ng'osasula enju n'ogula emmere najja n'akomawo n'abuuza mwafumbye n'asaba emmere n'agiri n'anaaba amazzi go g'osasula nalaba Netflix gy'osasula ezo DStv bazisasula kuba balaba omupiira kati bino ebirala n'ogamba ssente tewali nagenze naye sifunye kati n'obeeramu eyo tocha n'agattako n'obwenzi wanje kwegamba kati bw'oba omukyawa n'akaaba Adija n'abula n'okwetiga n'akubira bonna ababamanyi ate Adija abasajja basala ekigambo nze omusajja ansalako ekigambo munamutira $5,000,000 naye nga tazikwatanga nako wamutira $5,000,000 namutira ssente ze anti abantu nga bamulaba talina kiddako kati abasajja balina omuze okukubira ono n'ayogera buli kimu ekyewaka kale n'akuswazaswaza ng'agenda akubira ababeetoolodde kati mu kwedifendinga nti jjukira ababeetoolodde naawe oba obagamba sayidi yo naye ayogera sayidi ye tebaagala kweteeka wansi eva beeteeka waggulu n'akutemako ekigambo nze omusajja akintemako oyo yazira $5,000,000 naye nga yali azikutte nga tazikwatanga nga gwe ensawo ye ogimanyi nga gwe ogimanyi kati ate balina sympathy card asobola okusirika mukwana abantu ne bagukusalira
nze nalabye Mirembe bwe yayogedde nti asirika ate Mukama n'akusuula ku wa social media okigwako anti bwe muyomba n'omugamba twawukane ng'ateekayo post mukyala wange era nze nkwagala era nze teri mukazi alintegeera nalongo wange abantu ne bagamba oh this guy bananga I wish I can marry him bananga onjagaza family yo bananga enkwegomba naye ng'abiwandiise tamanyi na kyemwalidde banange mumufumbo nga kitokota ate nno omulembe guno abasajja babala akwanjula nazikuteeka mundowooza banne bamubalira nomubalira mwanjule bwamala okwanjula n'ofuuka omusajja banze nafuuka omusajja nga bamaze okunyanjula banaye nze nvaayo nze mukwano navaayo Hadija nze saata kuswala navaayo nze nagamba ekijja kijje nagamba sirina gafa na mwana wa muntu era gavumenti eno yayamba abakyala mugende ku family planning ozaalire omuntu ng'asaana ng'atuukiridde Hadija tulaba nti family zibuza abaana abakazi bagamba abaana banambula mikwano muzigendeko mujja kujja wange nina fertility bw'oliba ofunye omusajja omulungi ojja kujja wange nina fertility tuwoze mu nseke naye bw'obanga omusajja oyo omulaba tasaanidde talina kiddako nabaanayo gisibe oginyweze bw'ebaayo empiso tunga osibe kati nno abakazi babizaalira namu n'azaala omwana n'agenda mu ddwaliro neyesasulira bbiiru neyeegulira obugoye n'akomawo na I have friends n'akomawo n'agula amata g'omwana n'ayita mu postpartum eyo yonna neyeegulira obuugi n'asasula ennyumba oba muleba nga bakulongoosezza nga landlord abanja naye ng'omusajja waali awo atudde mu ddwaliro Hadija guno omulembe guliko abasajja ebipapula Katonda simanyi kye yatuwa bannanga nga takola guno omulembe oba nga takola abasajja b'ennaku zino Hadija tebakyayagala buvunaanyizibwa baagala ate aba social media bannange omusajja omutuufu ndaba talina nakuba ku TikTok omusajja atuula mu saawundi Hadija anyuma omulaba nga si wuwo wawaka naye Hadija omusajja atuula mu saawundi n'atuula mu saawundi n'amakinga lirikisi n'atayiminga n'ateekako tayima oyo era nze Mukama alihamdulira Bikira Maria weebale Yesu wange banaye Mukama yampa omusajja wamala n'ofuna omulala Katonda yampa kati oli mwayawukana mutya Hadija abasajja abo bamanyi ogezako n'okwawukana n'akwetungako n'akwetungako talina gyakutwala talina kyakkolera n'akwetungako nga takuta kubanga okola balina baagala banyirira n'ogula wiigi yakakadde n'ogiteeka ku mutwe ye n'akupostinga ebizigo biva mu dduuka lyo ne weeyambaza otravelinga ne weegulira tiketi ne weeteekamu buli kimu n'okyeteekamu ye n'akola gwa kupostinga my wife ne bamugamba walonda naye mugambe nti ewiigi yange yakakadde osooka olabe tazisobola abeewaabwe ne bakubanja n'abaana ozaala ddi sessaagala mukazi atazaala lwaki tozaalira omusajja olina ebirooto byo abituulako Hadija bannange kati oyo omukumusinkana in the beginning aba yakulimbalimba no actually nze kyempa n'abakyala amageze n'abaana bato abakyali eyo okukyuzinga omusajja ng'oli mwana muto tekitera kuba kintu kirungi kubanga Hadija kati gino emyaka gy'oliko ogiraba ne gino gye nnina olaba omusajja alina amakulu n'atalina oba osetinze n'ebirooto byo nti njagala kuba bwenti njagala nvuga emmotoka bweti njagala ennyumba bweti njagala bizinesi bweti but ku 17
ne 15 love. It is all about love. Nkwagala yes onozalye omwana ye inasalira musajja wange Anange bagolo nzise naye mbozi yeli so emotional nti etutta obwongo abasajja beesiisa nnyo tolaba ebiseera ebisinga relationships nga abantu baawukanye batera okugamba nti ffe abakazi twogera nnyo lwansonga tubadde tuli so good mu relationship kati omuntu abadde omubi ayogere ki beesirisa abantu ne bagamba nti akwogera yes sympathy card eyo ne bagamba mukazi wamu ekitiibwa talina kyeyali amwogeddeko ayogere ki nti wamuguliranga emmere wamuguliranga boxer aba talina kyakwogera era abakyala abasajja abalina ekyokwogera osanga omusanga gamu omukazi oyanzitira ssente yanziba ssente omukazi namukwatanga n'abasajja omukazi yakolanga kino yanziba ebyapa ennyumba gye twazimba agitunze kati ayogere ki aba talina naye guno omulembe Katonda yatuyambye nti ffe abakyala kyova olaba abantu bagamba nti guno omulembe abakazi bakoze Katonda atublesinze atulabye ate ffe abakyala ebiseera ebisinga bw'ofukamira ku maviiviigo n'okwasa Katonda embeerayo Katonda akola ki awulira kuba tusaba n'omutima ogwa naye adijja okimanyi nti osoofukamiza wansi omusajja musalire famire nga talina na bigambo n'agaana tagaana talina na byakusaba tebalina ddiini tebalina ntiisa ya Katonda kati ate nekigwa kufa abakatuliki bambala bwambazi z'essapule ziringa bifaananyi zibeera zirengejja bamanyi ozigula nga mpanvu egenda erengejja wamusanga walife mu church tulina kye tuyita like nyoga nti omusajja oyo yasaba ku Sunday be basooka mu church be batuula wali mu maaso be basinga obwenzi be basinga obutabana oba nno mu abasiraamu ku mizigiti gyammwe bayigiriza abasajja okulabirira abakyala era mu busiraamu ebintu ebyo bitera okuba eby'enjawulo omusiraamu bamugamba nti omukazi kimuli alina okuweebwa abasiraamu bamanyi n'okusasula abakyala baabwe omwezi kati ffe Katonda yatutta era nze nina bafaadha bakwano bange mbagamba nti mukola bubi temubuulirira abasajja mubabuulirire bakole amanye nti bw'aba azadde abaana alina okukola ki okubalabirira bw'aba wasizza omukazi alina okukola ki okumulabirira tekiriyo ewaffe kyova olabanga abasajja batumenya naye nze kankubuulire gye buva ne gye bukoma Katonda amala n'akusuula ku musajja ane Mukama yansuula ku musajja olwo mwawukana mutya n'ekizengereeti nakeera ne ŋŋamba nfaaki omanyiza adija nkita mangu nkita mangu era nabeeranga mumugamba guno omwaka oguddako setubeera ffenna neyabeeranga yeegayirira biki ebyo naye nze nga mugamba omwaka ogujja tugenda kwawula kubanga nze obulamu bwange njagala obulamu obulungi kyova olaba nze nkola nnyo nze adija nsula ntunula sawa 12 zituuka ntunula obeera ku ssimu ng'okola lisaaki onoonya kigenda bakolera bakasitoma omusajja yeebase ate abasajja wali kyegeneza nti abantu abatali bakozi bakeera okwebaka baliira mu tayimu alya breakfast lunch supper nokimanyi nti abasajja abakozi basiiba nanjala era nze omwami wange asiiba njala muweereza gundi muweereza breakfast ku office muweereza breakfast ne muweereza ne lunch kubanga sometimes anyuka nagamba sweet sinalya ng'afe enjala nakomawo saa 9 ng'ali ku kompyuta buli mukyala ayitaagana afuna omusajja bw'ati gentleman bannange waliyo abasajja ate no babeereyo nga babonaabona nga batunoonya ng'omusajja yali ayanira omuwala nga nze akeera enkyamugambe nti neetaaga $2 mu bizinesi kwata sweet ng'amunoonya tamulaba baagwako batudde waka ayagala za kameeza nga anoonya omuwala ali hardworking amusapootingemu abeere maama w'abaana be naye alabe maama w'abaana be ng'agamba nti
yawo watuuse nange ninako omukola naye obeera ng'olina omusajja mu bizinensi yo nga talinaamu wadde 10 yadde omunya gwenwadde nga talinaamu naye ng'akuyita mukyala we tamanyi nazigula wiigi gye ziva tamanyi zikunyiriza gye ziva ng'akuyita mukyala we nze olumu ngamba bazannya na kifiirizi naye nze kye ngamba abakazi mulekerawo okwegumizagumizamu obwo obufumbo bwe butyo nozaala omwana owokubiri nozaala omwana asooka owokubiri owokusatu werekeremu kasupu n'anaakutwala akusange ng'okyali aza omusanga ng'alina abaana nga bana ng'akunyumiza ennaku eyo ennaku gibeeremu n'akaana kamu bannange family planning zajja abakyala mukodowalire ku magi ate muyige nti muyina ku value ebiseera ebisinga bano abasajja be tuba twatandika nabo tebatulabamu value yabeerako naawe nga tolina ssente n'akuliisa n'akugulira ne kunyika ne bw'ozifuna batakulabawo ebya ssente ziba tebimukwata naye omusajja akusanze ng'ostandinzi ng'oyimiridde mukwano value eba ndala tasakeera nkyakuboggolera tasobola kukusooza aba akutya akusanze ostandinze naye ono eyakulabako nga tolina nakyakulya ate ne byawukana waliyo abasajja atandika ne mukyala we n'amuwa ekitiibwa era ng'ayimirira wali n'akugamba nti nze oyo mukyala wange natandika naye tutuuse wano be batono okitegeera naye nze nebaza mukama bannange bane katonda yandaba nga mbonaabona Adija naŋŋamba ndowooza yalaba bamalayika omanyi fembu katuliki buli muntu alina malayika we katonda yagamba malayika wange omwana oyo omuweereza omusajja nze ndaba ono bamubumbira muggulu Adija katonda yagamba bagola yeetaaga omusajja n'atuula eyo n'abumba omwana w'omunyankole n'amukanyugira ne mubaka n'abaka omusajja Adija nonyweza n'amukanyuga ne mubaka okuva mu ggulu ono yava mu ggulu Adija nze omwami wange tasangikasangika kubanga byakola omusajja byakola byanjawulo sibirabangako Adija ova ku musajja nga si mwavu naye ng'alina keya ng'alina omukwano nga akufaako ky'olidde alina okukimanya ky'oyambala alina okukimanya sa enviiri z'okoze azimanyi akakomo k'oyambala akamanyi akakowekowe okatereddeko wa drink gy'onywa ekira agimanyi kugamye nze wange Adija buli kimu bwe bambuuza kino wakigula mmeka tomanyi tata saani anti omwana wange saani mulenzi sikyamanyina bintu Adija oba mu fridge ka drink oli kano ka drink nga kawoma okashoppinga wa tata saani tomanyi motoka nti service tata saani emotoka yeetaaga kuba tikati tata saani neetaagayo obugatto obupya tata saani amanyi n'okunsanga nanga onyumye sweetheart nemugamba thank you my love wakagulawa nemugamba olumu neguli ogweyi wange China nebantikira nemugamba si kabeeyi ka mitwalo 10 nakagula China amanyi wa beeyi ye nangamba nimanyi walugula emitwalo nga 25 nemugamba nalugula China kati era osuubire beeyi ebanga yeyo nazikuddiza tata saani akusanga onyumye nagamba mukyala wange yo wigi wagitaddeko wagiguze ddi nga tewaŋŋambi najjabe tata saani nadde manyi ogenda kugamba nejalabye yameka yakakadde ng'akakuwa kati Adija nze sikyalaba musajja n'omu sisobola kubalaba mbalaba eddi mbeera mujjamu ng'osizza ku mmira omusajja n'akwetunuuliza n'oyambusa n'emmira si kubanga ngenda n'engwa mu bisooto okitegeera olwedde otambulira ku kolanse ate ebisooto bikunoonya mukwano mpanvuya n'emmira naye nga atantunuulira si kubanga tata saani amulaba olaba omusajja bwabeera nga wonge yakuteekako mbega akugobera n'akola nga wesisa n'omusajja mu jjaamu tata saani he's my everything. Wow. Adija oli omusajja akakkanya omutima gwange
oli omusajja musajja mukakamu alina eddiini mukama yamuwa eddiini alina empisa ate nga alina ssente yasoma somami wange dokita mulamba dokita mulamba ali abali ku PhD be bayita ba dokita beera kule alina PhD alina PhD amazing batugamba nti yegwopika Vanessa ku internet okwo era gwe wamufunidde n'omusajja omupya no kati just nti abakyala abamu tebalina self esteem nze bebe bakwano bange bonna bali around me tewali ayisibwamu maaso kuba mbagulumize tewali anninaana nze bakwano bange bampita na ssenga tewali anninaana ne basigala nga bamuyisaamu amaaso mbagamba nti omukazi alina value era oyo yenna omusajja akuyisaamu amaaso muleke ofune omulala ekimuli waliwo asobola okiyitako n'atakyagala n'oli n'akinoga kati omukyala yenna alina value omukyala yenna kimuli ssaawa yonna bakinoga era nze bakwano bange tuli hard working fenna kuba tewali agala kunoga kimuli kitalina value so omukyala yenna ali hard working ng'alabika bulungi yeefaako kiba kimuli nga kiri awo kirinda nga nze bwe bannonda mwana wabendi yannoga zaddi tata sani era tata sani wange bw'onoolaba kweno interview bayinza ogimuweereza mu office abeerayo mu office ne babimuweereza ebintu byange kanti nebulungi mu kamera mpane omwami wange please banna omusajja yannonda nga bali mu kunjaajamya ate ye nandaba muvayo olaba tata sani adija nze njagala omusajja wange era nizimbeerawo ngambula yashinga laba nemutandise ebyabato ojjukidde tata sani bye yakoze tata sani bannaye nkwagala nnyo just no tata sani enkyankuweereza eki ku breakfast omanyiza omusajja ngenza muweereza breakfast judge tata sani nze tata sani ola nze njagala bwe tufa tufe naaba babiri oba musajja gwe nkwaga bane oli omusajja ntadde mu ssente adija omusajja wange njagadde ate tankweka omanyi bwe yaŋŋamba yaŋŋamba gwe tebakwagalira mu nkukutu oli taala yaŋŋamba oli mukazi w'amaanyi tata sani yampa self confidence naŋŋamba tebaddangamu n'okuyisaamu amaaso oli muwala muto ate akiŋŋamba buli lunaku aŋŋamba you're beautiful you're hard working you're intelligent oli muwala omusajja yenna gwe yandyagadde kuba tewali agala mukazi musiru era tata sani nze nkusuubiza okwagala ate ngenda kuzaalira abalongo tata sani tata sani ngenda kuzaalira abalongo ebafuulira ddala abaana bato adija ono omusajja nze singa omwana yali wa mwezi gumwena wallahi nze nandibadde nzaala nze adija nali lubuto ng'omusajja buli lunaku oyagala ki buli kimu nga kijjira mbuto buli kimu deliveries esaafumbako nga ndi lubuto delivery ku delivery oyagala ki leero njoya kino kale kaba ku deliverying ne bijja oyagala ki njagala kino oyo yaki nga tanjuza nze hadija tata sani ye musajja kutwala ku dina every day bwe mumala wiki nga temugenze ku dina agamba sweetheart tuludde ogendako out nze bantwala baddamu okuntwala out ng'omwana wange wa wiiki nemugamba tata sani bannange ndi wa lukindo lindako 2 weeks twali tugenda out nze nazaala Monday Saturday nali out tata sani ye musajja kugamba ali lovely awo omukazi ekitiibwa package y'omusajja yenna omuntu gwe yandyegombye is the one yakuba yeye agiki bannange kwate omusajja wange soke tumale interview kale mukwate naye ffe kwetulya nti tetujjaako samugambye nti ngenda kukola interview
zatanyige simayina kumanya muleke ogenda mukubiranga tumaze kale wangi tata Sani yes tata Sani nasiibya bulungi ogamba otya tata Sani ndi ku dduuka emmotoka bagimaze sagitomeza simanyi nagitomezaawo simanyi tata Sani yenze navuze naye oba nagitomezaawa bagikomyewo tunnyuke kubanga ne Sani ayina flu ate obudde bugenze ate nagenze naye ku mulimu okugitomeza sijja kulimba simanyi sweetheart ngenda kugyetegereza ndabe nagitomezaawo talina mwana aweeka ejjinja era okufa tuli kuyita okwebaka bannange buli mukazi yandifunye ku musajja omulungi nga tannaba kuva ku nsi kuba Adija omusajja akwagadde abanga akuwadde eggulu ng'ogyeko okubeera ku nsi kuno ggulu kyekintu ekyakye tusuubira ekirungi kati kuno ku nsi waba tofunye ku ssanyu ate ekintu ekireetera abantu okubeera abanakuwavu toxic marriages bakazi bali eyo sajja tagula mmere basinga mother basinga kuba mbufumba Adija bali eyo bayitirivu bagumye simaya maimani era bananda batya ate munange bankuba embaga ate banyanjula sweetheart ebyo ebyokuguma nze tebaagenda ugenda kubeera eyo mukutuke otuke okuvayo nga ne supu yakugwamu nga tewali akutwala you better leave nga bukyali nze soonoona abantu naye bakwano bange era oli wajja nangamba kyone kino nakitunulamu nga mugamba kati tegeka mwaka ngaogwa eyovaayo kubanga olaba tumanyi okugamba nti abasajja tebatwagala batwagala batya ababi be basinga abasajja be batusuula Adija ate be batuyimusa okimanyi nti osanga omukazi nga musajja yamusitudde yamuyamba namwa ku capital nabusinga business ate n'osanga oli nga business ye bagiridde nagwa nadda ku zero kati bwongo bintu byakola ki kwebereramu wotafuna mirembe tobeerawo atakuwa tomuwa lwaki obeera ewaka n'ogula emmere vaayo gigule ng'oli mu nju yo Adija nga temuli musajja ayambala mpale n'afuluma muno ye musajja waawo lwaki oweerera abaana ng'oli mu nju n'omusajja enivaamu obeere weka okitegeera sisobola nze neemanyi musajja babi nnyo Adija naye nze era olaba ebyo Adija nze nabibeeramu omwaka gumu kuba byali bya 2023 2024 yes nabibeeramu omwaka gumu nze siri mugumiikiriza kimala munange ndaba nga n'omwaka mungi siri mugumiikiriza kimala it was a year era nabeeranga mulaalika nti wano nvaawo 2024 ningwa ku taata Sani yesu kabaka bannange omwana w'omunyankole oyo ai Allah kumiro simanyi sometimes I even post ne bagamba olimba biki naye oli omwana my god taata Sani kyannaku nnyo I didn't see his mother naye nagamba singa maama we yaliwo nengenda nensooka mugulira ebirabo ne mutwalako ne Dubai ne mutwalako ku vacation ne mugamba webale kuzaala mwana wa mpisa omusajja omulungi ow'eddiini bannaye wazaala kibebi ekirungi masha okiraba amatama kyana kinywa mata kinyankole abalungi abatulala tugenda kuba tubasiba olunaku olwaleero tubadde ne Mama Sani Bagola Beauty yes ng'agezaako okutubuulira toxic marriages
ate nga bwatuwanira no singa obeera ofunye omusajja ng'akutegedde biki by'oyinza okufuna ate abakyala abali eyo bw'ofuna omusajja omulungi mubakwate bulungi kubanga n'abasajja gye bali abasajja abalungi naye ng'alina omukyala atafaayo omusajja oyo mukwate bulungi mukwano bwobanga omusajja oyo asooka okukolera bizinesi ne bw'aba kusanze nayo n'agipushinga n'amanya nti ewange bali adija n'amanya nti mukyala wange ayambala kana akateteeyi kamunyumira kana akaviiri kamunyumira kana akagatta akaagala mukyala wange bamutwalako ku ddina adija obeera n'omusajja nga tali kutwala ku ddina nga tali kutwala out eva mu nnyumba ate abasajja abatasomye bamenya nga tebatambudde adija byanjawulo waliwo abasajja nga tebasoma naye nga batambudde kati omusajja atatambudde adija nga n'okusoma teyasoma babeeramu mukwano bad news nze omusajja wange mukwatanga kalira kubanga oli omusajja is my everything bannange omwana ayagala taata bannange mulabirira abasajja bammwe abalungi era nze mbakolera bu content eyo nga mpereza Tata Sun breakfast ku office naye mbagamba abakyala obajjukiza weebale nnyo mbagamba akulabirira bw'oba obikolera atakulabirira tumuweereza breakfast omupakingira yaki omanyi we bagula emmere muleke atasobola kuleeta butunda na carrots nti bakuba juice oba alekewo sente ezibigula juice omukamulira bwaki munywe muoze n'ejjaaga tagula mmere mufumbe emmere muoze n'entamu bwekusaba emmere ng'omugirayo entamu enkalu tagula sabuni muoze engoye zammwe ezize muzireke nga nkyafu guno omulembe gwaki gwampankuwe akwagala gw'oyagala nga abakazi mulekerawo beera n'abasajja nga tebabagattako kubanga downfall y'omukyala yenna kubeera na musajja atamugattako adija era ffe abakazi abakozi bangi nze mba mumanyi ba business women bawana e Kampala basajja balina tebabagattako bali eyo beegumya downfall esooka yakubeera na musajja nga takugattako oba okkirira bukkirizi wansi eyandizimbye ekizimbe next year tokizimba nti oba single mother mu bufumbo bw'oweerera bafa nabyo nno obasanga tasobola okwogera nti bamukubye bizibu bya bufumbo bwange babeereyo mbakansalamu nga basasudde bababuulirire anti bwagende wa kansalamu namugamba ddayo mwetabanyumiza bakwano be abasajja bali manipulative adija abeerawo ne mukyala we n'amugamba ebyama by'ewaka tebabyogera bwe bakukuba emigga nti bukiba kyama guno omulembe tegukyayina byama wankubye nkeera ku TikTok waganya ogulemmere nkeera ku TikTok tewakyali byama waganya ogulemmere omukazi akeera ku TikTok ku mulembe gw'abamaama baffe baafumba tebaalina kiddako abasinga tebaalina ssente bazadde baabwe baafa bw'ava ewaka bamugambe ekitanda kyo kivuddewo ani nze omwana wange kijja beerangawo ebyo babagamba nga tewali wano kitanda wano ebibyo bivuddewo alagewa bwe batuuka eyo omusajja amubanja abaana alinga eyamuteresa amagi njagala mwana nazaala okubiri owakosatu owoko ne mama nga alina abaana 10 aveeyo alagewa n'abaana 10 kati nze nina akaana kamu lwaki siive bantu bagamba boogera nnyo ku marriages guno omulembe gufudde lwa nsonga tukola ate tetuzadde wamma obuliri bwe bubeerengayo we bikutamira adija bodde wa maamawo omuntu bwe wasanga mu bukulu bakyala takwemazangamu kwata ebintu byodde wammwe you rather sleep mu kazigo ak'emitwalo ejja okusinga obeera mu mansion nga tolina mirembe okitegeera kati ate ne wabawo abo obuvunaanyizibwa n'engeri emirembe tewali nze kyengamba abakyala adija bakole oba bw'oba okola osooka osasulira akayumbako ne weebaka n'ogula emmere n'onoonya akuwa essanyu bw'oba tolina ssente anaakuwa essanyu onoomufuna otya
kitegeeza olina kutuula awo ebbanga lyomaze ng'otudde awo tosobola kumufuna bajja kusanga essimu yavuze bakkula empi. Alhamdulillah. Bannaye maada. Mukyala nze ne wola bannemedde ku lujja simanyi kugumiikiriza. Ate ekyokulala njagala nnyo ssente. Nze njagala nnyo ssente, njagala nnyo oseka ki? Ewantu awali ssente nga nfukamira naye awatali mmane sisobola. Nange. Ne bwompa ki? Bannange kankusiibule. Nkuddemu next week. Bwe kiri. Nze kugumira ewantu ewatali future awo kyo kyensinga okwo. Tugume ate munange bijja kuterera. Tusiibe. Ebinaaterera biterererawo kankubuulire. Omusajja omulungi tebamusiibira. Basiiba abakyala. Bakola waabwe enjala n'ekuluma ng'osiiba ddaayo osibiridde bufumbo. Basiibira abasajja. Kati nno osiiba aseka. Abasajja ndija osiiba aseka. Nga ye aliddako. Teri ssaala ekyusa musajja temumalanga naye. Omusajja akyuka ayagala adiji. Nakuba ready. N'agamba nti kati mukyala wange mwagala mukoze bino ebintu. Kaneetereze. Tewali ssaala ekyusa musajja temuzuka na kusaba mwenda kusaba mwebaka otwe omuntu natwaki. Abalungi abakiraamu nzikize mbasibe olunaku olwaleero naye Bagola Beauty Empire for all your beauty problems mukubire ku ssimu. Neerabidde okunyumiza nze nagendako ekibbeko gyetusabira bakatuuki. Nayinza okusabira bufumbi. Wangi mama. Neŋŋendeyo ku lusozi. N'oyimirira n'oleekaana. Neepalampa lusozi. Neekoowa. Ayirikira Maria nnyabo. Ntaasa ndowooza yandaba n'agamba mwana wange kankukanyugira omusajja oyo nto musajja. Era bw'atyo Mukama bw'akola bw'alaba okaaba nnyo akuwa. Juzi natwala n'essimu yange nendaba akafaananyi ako ke nnali nkaba neŋŋamba oba nali. Ate munaye ekirungi n'okwata obufaananyi obwo wejjukanya. Hadija nali nfuuse nzotowadde natambuza ebigere. Anti kwebonereza. Katubuulira ayagala ekizigo akusange ku nnamba ky'essimu. Ayagala ekizigo ajje wano Emengo. Ndi ku Byandala Plaza. Level eba yakubiri eno. Level yakubiri. Level eyokubiri. Essimu yange eri 0788 01 20 33. Okay. Yes, abakyala mujje munyirire olina embalabe iskemeko balance nga necessarily sabelisa. Munne nanga mpadde ebizigo Bagola ebyabaddugavu ngenda bikozesaako njako mawomba buulire. Nga kamasamasa. Ate biri habo munnaye. Ate bw'obyesiga kasikiniko kabeera small. Omubiri gwonna oba face? Omubiri gwonna. Wow. Okay, kale abalungi abatulaba badde ne Bagola Beauty Empire amwagadde nnonyaako ku namba yange y'essimu nja kuba mu kutuusaako bulambalamba. Mwebale kutula mwebale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.